أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم oluvannyuma okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusala ebyenga n'ebintu ku ekitiibwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nzaako okubajjukiza tubeere mu bitonde lubeerera nga byebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatusimira ekyengera ekisinga byonna nga nakyo kyekyengera ky'obusiraamu. Embeera ne weebeera mbi etya naye ng'oli musiraamu, wallahi kiba kyankizo ddala nga Allah akujjukizza oba akulaza ekyengera kye n'okyebaza. Njagala okakase nti tuli mu kiseera ekimanyiddwa beeyambye ba mukisa abo abasobodde okujjukira nti ddala eno embeera eriwo tereeteddwa kitonde, Allah subhanahu wa ta'ala yagiteekateeka. Naye bino njagala obimanye mu kaseera ka coronavirus tebisanguseewo wadde okuseetuka wadde okuvaawo. Ekisooka y'ensonga gye tudduka essaawa eno n'abakulembeze gye batukubiriza ey'otuzza mu mayumba. Tekitegeeza nti we tunaayingira mu mayumba nti okufa kusanguseewo. Njagala okikakase nti waliwo bw'owasembye okulaba omulundi gwe ogwasembye olubereberye lw'ennaku zino 14 ze baatuwadde n'ezinaba zeeyongeddemu nga Allah yageze nti temuliddamu kusinkagana. Naye mu bisinga okwewoonyisa ebyo byonna bijjawo nga omuntu wabimanyi oba tewabitegese. Nabwe kityo ne kino kitegeere nti we kiba nti okufa tekunnaba kusangukawo abaffe wajjukiddeko banolowooza nti ennaku 14 zisooka okuggwako nga gwe wasooka okuggwako. Ekyo nno oba wankizo okukimanya n'okyeteekerateekera. Mu bulamu bw'ensi eno mulimu ebintu ebyewuunyisa. Allah ategeeza mu Qur'an mu aya emu wahum yastarikhuuna fiiha, anyumya ku bantu b'omuliro n'agamba nti kajja kutuuka akaseera nga bakaaba bakuba ebiwoobe naye nga babikubira mu muliro. Eyo embeera teebereza okuba nga ekutuukako baligamba nti rabbana, ayi mukama katonda waffe, arji'na na'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal, tukusaba otuweeyo omukisa otuzzeeyo ku nsi tulongoose tukole emirimu emirungi ghayra alladhi kunna na'mal, egitali egyo twali tukola. Kitegeeza nti essaaka tuyinza okuba nga byokola naawe okakasa nti ddala si bwe biri. Omuntu tunulya timetable yo Allah yakongedde n'akuwa ekyengera kiwalemedde okutegeera mu kaseera kano. Kisangibwa mu hadithi y'omubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam basirabidde hadithi ya Ibn Abbas. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti ni'matani maghbun fihima, ebyengera bibiri abantu babizanyiddemu amakulu tebategedde enkizo yaabyo nga wamu n'ekyo Allah biwadde nga byengera. Oyatusinga okumanya n'okutegeera mu bitonde nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeeza nti as-sihha wal faragha kyekiyitibwa obulamu. Allahu akbar, kyengera kinene. Muganda wange nze ayogera naawe ampuliriza kakasa nti oli mbalamu. Waliyo omuntu munnaffe ng'alimu abo abatasobola kwatula, ekyokubiri ng'alimu abo abatasobola kulaba. Olw'embeera Allah gy'amuwadde weyaga okitegeera nti ebintu Allah byatuwa ebimu tulabiraba nga bitono, naye ng'oyaga okumanya obukulu bwabyo kwe kulowooza ko yatakirina. Nga bategeeza nti an-ni'matu urafu ba'da zawaliha, ekyengera lubeera kitimanyika oba ne kitegeerekeka oluvannyuma lw'okuba nti Allah akikuggyeeko. Kankuwa ebisinga okwewuunyisa wano mu ggwanga kituufu mulimu omuddu wa Allah yali mulwadde ne bamutwala mu ddwaliro erimu, naye ng'ekizibu kye yalina operation yali ku byenda bye. Nga bamulongoosa byenda, badokita ne bamugamba ekigambo nti ffe tumaze ogwaffe n'ogira otuula ku katanda awo kasita onoolaba akabonero ak'okuba nti oyisa omukka kye tuyita okukwata ku katima ng'omanya nti operation oba ebyenda byonna bidduzeemu ottereera. Yalinda mu ddwaliro wiikisi 2 ng'alinze ekintu kitono nnyo kufuuwa mukka. We yagufuna oba olunaku lwe gwajja yali mu kiyigo yaddukayo buddusi n'agamba abantu betuve wano mponye. Kiki njagala okulaga nti ekyo kyengera. Naye ndaba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeezezza nti as-sihha, okubeera mu bulamu kw'okubeera nti essaaka tonnakwatibwa coronavirus kyengera. Newankubadde ng'oyinza okuba essaaka ti omudduse n'owuliriza n'abakunnyonnyola nti w'onoogenda mu nju nti ojja mmuwona, kakasa nti tewasobola kuba nti ojja kuwona okugera kwa Allah okw'okufa.
kye yategeeza mu Qur'an, walau kuntum fi buruji mushayyada, ne munabeera nga muli mu mizimbo egisinga okuba emizito oba eminywevu, Allah ategeeza nti ddala mujja kusinkaganibwako okufa. Olirowoozaako butya okuyinza okukusanga ng'olimba abadde batagweteekedde. Essaaka tufunye obudde bwe badde tutamanyi oba twali tutapulaninze, naye tulemedde obukozesa n'obweyambisa. Kankuwa ekyewuunyisa, bangi bwe baafunye obudde buno kye baakoze ng'entanda yaabwe, baagenze mu library eza firimu ne basaba firimu ze bayita eza episodes. N'afunayo ka firimu ke akawanvu oba akanene kamanyi nti ajja kajjamu kano akazzeemu kali. Naye ng'ekisinga okwewuunyisa nti oyinza okwesanga oguwadde mukisa gwo okwetereezaamu eri Allah. Allah ategeeza mu Qur'an, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, abaffe tetwakuwa obuwangaazi obungi obusobola okubeera nti oyo eyejjukiza oba eyeebulira nabo oyo yeebulirira asobola okwebuliriramu. Ennaku 14 zino ze batulagidde ab'ebyobulamu tusulibe mu nju, okimanyi nti gubadde mukisa gwo gy'oli okubeeramu ebyo ebitonde ebisobola okuyimirizaawo okumanya surat al-Fatiha. Eine aya 7. Kitegeeza nti ne bw'oba nga buli lunaku okwata aya emu, mu nnaku 7 oba ogimazeeko, n'obeera nga buli lunaku okwata aya 2 oba buli nnaku 2 ng'okwata aya emu, zinaagenda okuggwako ng'ogimanyi. Naye wallahi kiyinza okwesanga nti zijja kuggwako nga muganda wange omusiraamu tonnakyuka mu mbeera eyo, naye ng'oli mukakafu ddala nti essuula eyo togimanyi. Bintu bingi nnyo omuntu by'osobola okukakasa nti ddala senga mba mbyekutteko oba nembifaako, n'abeeramu abo abanaakyusibwa embeera. Zino ennaku lwaki zikuteeka mu bantu abatendeeza Allah subhanahu wa ta'ala ne adhikaari ez'enjawulo. Nabwe yatusinga okumanya n'okutegeera Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu yatugamba nti omuntu agamba ekigambo nti subhanallahi wa bihamdi 100 marra, omuntu agamba ekigambo nti subhanallahi wa bihamdi emirundi 10 fil yawm fi sabaa wal masaa, ku makya n'olweggolo, lam yati, teri agenda kujja ku lunaku lwa qiyama bi afdal mimma jaa bihi, ng'asinga ekyo kiwajja nakyo, amakulu nti ky'onooba osasuddwamu ebigambo byewayogeranga. Illa man amila mithluhu au akthar, oba oyo yakolanga ekifaananyiriza nga ky'okoze, amakulu nawe n'oga subhanallahi wa bihamdi, au akthar, oba nga yasussaawo. Bimaana nti singa omuntu yeesanga nga mwembi mwafaanagana mu kukola ekigambo ekyo, emirimu emirala gyajja okukusingiramu. Naye ekyebuuzibwa, okimanyi nti waliwo abajjukidde coronavirus okusinga bwe bajjukira Allah? Nga buli lunaku obuuza ekikwata ku coronavirus, naye nga wallahi tosobola kwebuuza kikwatagana na Allah. Omuntu tosobola kwebuuza kikwatagana na bigambo by'omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubadde n'ebyekwaso omuntu ne bagamba nti gundi lwaki ogenda n'osoma eddiini? Omuntu n'ayogera ekigambo n'agamba nti wallahi sinafuna budde. Essaaka kati n'oyisalawo okuyingira mu kibuga, ekikufuna bize oba bakasitoma abo nabo tebaliiyo. Ennaku z'omaze mu nju, kwata essimu yo downloadinga applications obuyinza okukusomesa eddiini bw'oba nga bweweetaagisa. Bw'oba nga si ekyo osobola, funa omwalimu wakira gikusomese ku ssimu. Akasente akadde ke nali neekwasa obutasoma ddiini, Allah yakampa ne nkakozesa. Omuntu osobola okukakasa nti ngenda okuva mu mwezi gwa Shaaban, Allah gwe yayitiramu coronavirus nga nyingidde Ramadhan, nga ndi mu bantu abasobola okusaala iraaka emu nga ntuufu. Yigira mu surat al-Fatiha, oyigire mu surat Ikhlas, oyigiremu tahiyya wa tahiyyatu. Omuntu asobola okubeera nga eswala ye lubeerera, tusala gye bayita automatikiya, wabikwata bukwasi, situla emikono, genda ku mavivi, vaayo, kirya wansi. Ng'ebyo nno okakasa nti byokola ebifo oba ebigambo ebyogera mu bifo eby'enjawulo tolina ky'omanyiiko. Teri obulyazamaanya businga ku eryazamaanya. Ekyo ekyengera kinene nnyo. Tugambye nti Nabiyuna Muhammad sallam ategeeza nti ni'mataani maghbuun fiihima, ebyengera bibiri abantu babizannyiddemu. N'agamba nti as-sihha wal faragha, obulamu obw'omubiri n'ebiseera ebyeyawulidde ebingi. Nsaba okujjukira omwoyo wange n'ogugo nti tunuulya abaatukulembera nti baagezesebwa n'ebintu ebyewuunyisa, abamanyi bangi ab'obusiraamu, ng'akaseera ke baamusibira mu kkomera yavaayo awandiikiddeyo ebitabo. Aba ne babasiba mu kaseera k'ekkomera ne bavaayo nga bakwatiddeyo Qur'an. Naye ggwe oli mu nju yo nga ne by'oyagala obitumya, ne b'osinga okwagala bw'olabako, era olemedde okujjukiramu Allah. Eky'ennaku ekisinga okuba ekirala abatusinga kwefaako, gwe ssemaka oba omukyala mu maka, ne mukakafu nti olina b'owangala nabo,
boyinza okuba ng'olina bw'osinga eddiini walowoozezzaako okugibasomesa ekyo ky'omanyi noga nti kankituuse bw'oba tonnakikola nkusaba otandika okukijjumbira akaseera k'osigazzaayo kakusobosa okubeera nti efuuka entandayo buwangaazi bwo ewa Allah tetubangako bakeereze ne bagaa nti gwokeereye Allah atwaniriza ekiseera kyonna kye tuzze essaaka teriyo zambi linyuma wadde eriwooma abanywa omwenge baagwesonyiye abakola obwenzi batabye bayinza okwendako abazannya zaala ebifo bamuzanyiramu biggale naye ekikwatagana ne ibaada tekinnabakoma munansonyiwa si kulumbagana madiini muliwo amadiini agagamba nti balina abantu nga bayita bannabbi sinnawulirayo nnabbi saawe n'agamba nti kayogeraganye ne Katonda akomye embeera eri mu nsi bonna bali mu undercover nabo batya coronavirus kitegeeza nti ebigambo byonna ebibadde byogera bulijjo kano kabadde kabonero ka Allah kulaga nsi ebyo byonna ebiyinza okuba nga abantu babyepaatiikako abantu bakakasiza nti balina enkolagana ne Allah gy'atabawanko weyita otya nnabbi ate nawe n'otuuka n'okuba nti ekyo kikkiririzaamu abasiraamu abamu tukyayuugayuuga omuntu n'abeera awo nina omusiraamu omu gwe mmanyi ku kyalo ekimu kye sitajja kwogera linnya olwokutaano abeera mu jjuma ku sande abeera ku bbiri waba omusajja yayita pasita awo eyita nabbi agambye nti ngenze wa nabbi gundi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omuntu n'obeera ng'obuusabuusa embeera eyo bonna abeeyisa ab'enkizo esaakati bali mu undercover ne Allah abataddeyo karahan babale abayinza okuba nga bakyayita ku makubo ebyo byonna bikwatagana nabukkirizo yayinza okuba nga ategeera Allah asobola n'okukkiriziganya nti adhikaari n'endagiro y'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagituteerawo mu kaseera k'obuzibu nti bw'ogyekwatako owona omuntu abadde awangala mu bulamu bwo ng'okukasa tolinayo dhikiri oba tolinayo mu adhikaari zo oyinza kuba nti weeyambisa z'otambulirako kano kaseera kakuzifuna bw'ojja okutuuka ku bigezo ebisinga okwewuunyisa nga n'abantu beewuunya nti obaffe oyasomosa atya okimanyi nti abantu abalina abantu baabwe nga balwadde essaawa yakakati bw'otunula ku mikutu gy'empuliziganya otya n'otya n'okaaba n'okaaba okukuzuula nti olina obulwadde bakujjanjabira ewatatuukibwayo muntu wo nga ne gye bakutadde teriiyo amanyiyo nga n'abakulinaanye tetumanyi bute bwe bakuyisa ekyo Allah asobola kikuteekamu nze naawe naye kiki kitya okukusanga ekyo nga tolinayo musingi mabega Allah yategeeza wa ku nsonga ya Dhannuun oba nabbi Yunus Allah ategeeza nti falawla annahu kaana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun singa teyali mu bantu abaali olubereberye abaali batendereza Allah amakulu abalina akakwate ne Allah yali wangalizibwa mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo okutuusa ku lunaku lw'okuzuukizibwa teebereza okubeera ng'essaaka kati kabuli singa Allah agikuyingizaamu nga tolinayo kakwate naye ogenda kuwangalya mu mbeera embi okutuusa ku lunaku lw'okuzuukizibwa kano akaseera akebudde bw'oba oli mu bantu adde beekwasa nti olina biseera bya Allah biyige era obikwatiremu ennaku 14 zikumala okuzivaamu ng'oli mu bantu abasobola okusaala esswala ng'oli mu bantu abasobola okusoma Qur'an ng'oli mu bantu abasobola okukola adhikaari ng'oli mu bantu abakyusiza omutima gwo nga gulina ekisa ng'oli mu bantu abasobola okubeera nti bakkakkamu bingi byenkakasa nti byonna Allah alina ebifaananyi byatuwadde ebyenjawulo by'osobola okulowoozaako abantu balinanga enjogera lubereberye nga bagaa nti together we die kati ante saagala bagamba nti divided we survive ezo zonna enjogera zizzeka kakati omuntu atya mukwano gwe asinga gwokasa nti bulijjo oyo bagaa nti balina omukwano ogusembayo kuba ogwa waggulu asooka mugasooka onaabe engalo naye nga tagenda muwa kijjulo wabula atidde nti obubi oba akabi kayinza okuyitira ku mukwano gwange obukkiriza bwaffe bwanjawulo tuna mu byafaayo Khalid ibn Walid bategeeza yali ne battaabe n'abategeeza nti mbalamira okubeera n'obwesige mu Allah otuuke ku ddaala ng'akabi we kakujjira oli mugumu nti Allah agenda kakusomosa omukyava amugamba nti kikyoyinza otulagirako nti ddala ekyo kyoyogera nti naawe okikkiririzaamu Khalid ibn Walid n'atumya obutwa ne babuleeta n'abulya naga nti bisimillah obutwa bwe bakakasa nti butta n'asoma basimala tiyafa naye ekyo nkakasa nti kizituwa gye tuliffe ebitonde byakati si kwezakka nange imaani sigirina naye njawadde kulaga kye tulina ggulira oba obuufu bwe tulina okutunuulira oba ababalaba ku mubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera etya
nti bwe baba alina okukkiriza mu Allah weebuuze nti kiki ky'olinamu obwesige mu Allah. Gweoyinza okuba essaakati wetwogerera olina ekijjulo oba olina kyokasa kyogenda okulya, wakirowoozezzaako nti olubereberye abantu be badde basobola okufa ng'ebyemmere nga n'obutale bamanyi gye busangibwa badde basobola okufa enjala, naye essaakati bamanyi obutale gye busangibwa naye buggale, naye kabaka ggule talina nsimbi zigulamu awangaala atya. Guno gwe kiseera eky'omuntu okwetereeza n'owetereeza ensonga zo ne Allah. Abantu tuli bakoddo ku ddaala erisinga okuba ebbi. Allah ategeeza mu Qur'an, alladhina yabkhaluuna wa ya'muruna an-naasa bil-bukhl. Wali abantu abakodwa ne balagira n'abalala obukodwa. Akaseera kabwetaavu bwe tumanyi nti baneiba ne mikwano gyaffe n'ab'eŋŋanda banoonya ekyokulya. Omuntu afuna ekyokulya awoza kimu nti kino buli mbuzi ku nkondo yaayo, buli omu yeefeeko. Kano ke kaseera ak'okuba nti otaasa abantu okakasa nti osobola okutaasa. Oyo atusinga okumanya n'okutegeera Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti emmere y'omu emala ababiri. Teweeraliikirira lunaku lwa nkya kuba naawe gwe kennyini oyinza okuba nga toli mu b'enkya. Bw'oba olina ky'ofunye olwaleero kigabane n'oyo okakasa nti ofuna empeera mu kyo. Anti ddaba lumu omubaka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Muslim, mukyala we ayitibwa Aisha radhiyallahu anha fa abanyaffe, nabbi yakomayo waka n'amubuuza nti owange akabuzi wakoze otya ku kabuzi akabadde wano? N'amugamba nti konna nakagabye okuggyako akasambi kaako, olw'ensonga nti kimanyiddwa nti mu kifo oba ennyama Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yali asinga okwagala ku kisolo kyalinga kye tuyinza okuyita akasambi oba akakono k'embuzi, ke kapaati ke yali asinga okwagala okuwoomerwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nedda, ekituufu kiri nti yonna yasigaddewo okuggyako akabuzi ke kagenze, nga kyategeeza nti yonna gy'osuubira nti wagigabye nti yeyagenze ewa Allah gy'eri. Eno gy'osuubira nti yasigaddewo ewa Allah tesangibwayo. Eyali entegeera yaabwe ku bintu ebyokwatagana n'okugaba. Yategeeza nti man naffasa mu'minan qurbatan min qurabi dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yawmi al-qiyamah. Omuntu ataasa muganda w'omusiraamu mu buzito bw'oku nsi, Allah agenda mutaasa ku buzito bw'oku yawmi al-qiyamah. Bw'oba olina akantu akakuzitoyedde oba ekintu olaba nti kizitowa, kakasa era olubirire okubaayo muganda w'omusiraamu gw'otaasa erinyiga, era obeere mugumu nti Allah subhanahu wa ta'ala naye agenda kukutaasa mu bulamu bwo. Bannange tugabe. Abantu balina obwetaavu bw'okulya, abantu balina obwetaavu bw'ebyokunywa, abantu balina obwetaavu bw'obujjanjabi, abalina obusobozi bali mu kugamba tweteekerateekera nkya. Gaba ekyaleero Allah kikuzaaliseemu enkya. Totya ku lunaku lwa nkya kubanga oyo akwata ebijjo n'ebyaleero n'ebyenkya ye waali eyamye. Osobola okutya enkya omuntu n'ofa n'ensimbi zo nga ziri mu nsawo, nga gwe Allah akumye bummi wowe ojja ekyokulya ekyo. Ebyo byonna biyinza kubeerawo bitya ng'ogezezzaako okutereeza akaseera kano. Tugambye wa Allah tetubangako bakeereye, era totunuuyanga omuntu n'omukakkanya. Kyova olaba mu hadithi emu embasalabidde ya Tirmidhi, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu kyafaayo kya Bani Israil, n'aga nti abasajja baali babiri, ng'omu ku bo yali mujtahid. Mujtahidi omuntu afaayo okusiimisa Allah, asaala, asaddaaka, alongoosa eri abalala. Ng'omulala muqtasiri omuntu agayaaliridde amateeka ga Allah mu mbeera etya. Yoyo ayinza okubeera nti bamujjukiza etteeka lya Allah, oluusi n'aseka n'oseka n'atafaayo. Ono mujtahidi n'asanga oli yali omukendeevu, n'amugamba ekigambo nti owange ya akhi iqsir, weerekereze oba vva ku mazambi. N'amugamba nti da'ani wa sha'ni, ndeka n'amazambi gange. N'amusanga olunaku olwaddako n'amugamba nti ya akhi, hadithi egamba nti walaqad irtakaba dhambun kabir. Yamusanga olunaku olwaddako ng'ono yeebagadde ezzambi eddene. N'amugamba nti owange gwe muganda wange weerekereze obe ku mazambi. N'amugamba nti hal arsalaka Allahu alayya raqiba, Allah yakusindika gyendi ng'oli mulondoozi alondoola nti nnongooseza oba ndi muki. N'amugamba nti da'ani wa sha'ni, ndeka n'amazambi gange. N'amusanga n'omulundi ogwokusatu ng'era yeebagadde ezzambi. N'amugamba ekigambo kye kimu, n'amugamba nti ya akhi va ku mazambi, iqsir, va ku mazambi,
ono gwe baga nti namuddamu ekigambo kye kimu nanga nti da'ani wa sha'ni ndeka n'amazambi gange ono n'agamba nti wallahi lan yaghfiraka Allah wa fi riwaya lan yudkhilaka Allahu aljanna namugamba nti Allah tagenda kusonyiwa munjogenda namugamba nti Allah tagenda kuyingiza jjana Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeza faqubida arwahum emyoyo gyabwe Allah n'agijjamu bana abajja mu bulamu bw'ensi n'abuuza ono yalamudde munne nti hal kunta fima bayina yadayi aliman abaffe obadde olinako okumanya ku ebyo byonna byennyinako obusobozi otuuke okulamula munno nti oyo mwono oyo siwaku sigiri muyingiza jjana n'amugamba nti nedda Allah n'alamula mu bombiriri ono n'amugamba nti genda oli mu bantu b'omu muliro ono yali omwononefu n'amuteeka mu bantu b'omu jjana kiki njagala oyigemu nti tuggwangamu essuubi n'ewa Allah tuyinza okuba tubadde twebagadde amazambi agatamanyiddwa nga tugakola nga Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu hadithi al-Qudus ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari abange mu abaddu bange Allah yatubugamba ti mwono n'emisana n'ekiro wa ana aghfiru dhunuba jami'a nze nsonyiwa amazambi gammwe gonna amakulu g'okoze emisana n'ekiro amanene n'amatono agamba ag'olwatu n'amakusifu amagende ne getuguddemu obugwi n'iki twagaddemu ebyo byonna Allah yatuwa omukisa gwabyo bitereeza ebbanga etumala nga tunnaba kulusinkagana weebulirire akaseera kano k'osobodde okuba nti ofuna okakozesa mu bintu ebisiimisa Allah obudde twafunye bungi n'ekisinga okubeera ekinakuwaza nti ate era twabuziza mu bintu ebitagasa omuntu n'abeera nti yafunye obudde abadde yeekwasa nti omulimu gumumalawo kati abeera ewaka okuva ku makya n'ekiro naye ate alaba mu bulabi firimu aliwo beeza agenda bugenzi ku neeti n'alaba abantu abayinza okuba nga boogera ebigambo ebyobuwemu naga nti agundi yavumye gundi olugambo oliko kati lwa gundi omusajja ono oluyuse bagambye akwana n'abakazi gundi ebyo byonna byanoonya wali otundiko noga nti wange adde somanyi kusoma Qur'an kanjiwulize bulizi ekisinga okuba ekyennaku Allah ategeeza mu Qur'an walaqad dhara'na li jahannam nateekerateekera omuliro jahannam bategeeza abawarabu oba bamanyi bamufassirina bamunyikira ekigambo dhara'na kyeyambisibwa mu kuteekerateekera ekijjulo amakulu gati Allah ateekateeka ekijjulo ky'omuliro tusaba Allah ataasa okuba mu bantu b'omuliro aga nti walaqad dhara'na li jahannam kathiira min al-jinni wal-ins nga nguteekeddeteekedde abantu abangi n'amageega amangi oba abantu amajinni amangi Allah naga nti lahum qulubu la yafqahuuna biha kyannaku abantu abo balina emitima naye tebasobola kufumiitiriza nagyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nze naawe tulina omutima naye abaffe ogufumiitiriza ku nsonga ezikwatagana eddiini yo Allah naga nti lahum qulubu la yafqahuuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruuna biha nabwe ekito balina n'amaaso naye tebagalabisa walahum adhaanu la yasma'uuna biha nabwe ekito balina n'amatu naye tebagawuliriza mu maaso go ebintu byolabye nga Allah abikyusizza mu butikitiki mu nnaku mbale waafumiitirizaamu n'ofunamu ekyokuyiga n'omanya nti waba Allah yatusuubiza ku nnaku lwa qiyama n'aga nti limanil mulku lyawm bwe tulimala ffenna okugibwawo Allah alibuuza nti obufuzi bwani ku nnaku lwa leero limanil mulku lyawm obufuzi bwani olunaku lwa leero bw'oba ekitonna kiyingiza mu bwongo nti buli nsi gy'obadde osuubira nti zirina amaanyi nazo ziri mu kukaaba abamu tubadde tuyinza okufa nga tetulabyeko pulezidenti wansi akaaba olw'ensonga tulowooza nti obeera pulezidenti obulamu obusembayo okuba obulungi baalangidde ennaku eziyisaawo ne katikkiro wa Bungereza yalwadde waliwo n'ag'eŋŋamba obusinnakakakasa batugambye nti ne Queen naye yalwadde oba matuufu oba si matuufu ajja tutuuka olunaku lwe luggweewo naye wadde tumuli ebitiibwa bye byalimu oba ebintu byemweyawulidde okumanya bamwagala nnyo mu bintu byemweyawulidde ekkumi oyo Queen w'Obungereza ye muntu yekka ku nsi gwe bakuza amazaalibwa emirundi 2 mu mwaka awamu n'ekyo nga bakakasa nti yazaalibwa nnaku 2 singa tuba tukkiriza omuntu yekka alina ATM ng'eggyibwako omuntu omu yekka ensimbi omuntu atalina passport talina nsi gy'asaba nti nzuuno njala kuyingira mu nsi ye muntu yekka akkirizibwa okuvuga emmotoka nga talina driving permit alina bingi naye kyenjagaddemu obulamu obwo ne bwa bweyagalibwa kati yadduse mu lubiri lwe baamuddusizaamu kikyenja okulaga kyekiri ekigambo kya Allah gane limanil mulku lyawm lillahi alwahid alqahhar kino kifuuka ekyokulabirako Allah n'anaga nti walahum adhaanu la yasma'uuna biha
nabwe ekyo balina n'amatu naye tebagawuliriza. Bakusomedde ebigambo bya Allah oza kimu nti wallahi sheekh yayogera, sheekh bwayogera abantu ku mutima, n'ekikimu yayogedde ekikuleetedde okukyusa ebigambo bya Mungu. Nga nti omusajja ayogedde ndi mu bantu abatassaala, wallahi kansaaleko. Omusajja agambye ni abantu abatasoma Qur'an nga babonyeebonye, bannanka ngene neetereeze. Omuntu omusiraamu bambuuza ekibuuzo nanakuwala naliwo, bamubuuza nti wange ayatul kursiyo erina aya mmeka? Yatunula mu biro tukakasa nti ansa agireeta, naga nti erina aya 7. Mu question mwe muli ansa. Ayatul kursiyo, ayatul kursiyo. Ate ne bakutabulira ne baga nti erina aya mmeka? Noga nti erina 7. Kakasa nti oli mu bantu abayinza okuba nga tebefuddeeko. Allah ategeeza mu tteeko nti walahum adhaanu la yasma'uuna biha. Allah naga nti ulaika kal an'am, abantu ab'ekikula ekyo balinganga ebisolo. Esaakati omuntu okuvuma nti laba enkoko eno, laba embuzi, okola olutalo n'omujjukiza n'ekika kyo, nomuga nti nze ab'embogo ani gomanyi nze mutabani wa gundi. Naye Katonda yakitutegeeza nti wona olema okufumiitiriza n'omutima gwo n'okulabisa n'amaaso go n'okuwuliza n'amatu go, Allah agambye nti abantu b'ekikula ekyo balinganga ebisolo. Allah n'akyusa ekigambo kye, bategeeza bamufassiriina ng'anyweza ekikulembedde, ulaika kal an'am bal hum adallu, ate bano bo obubuze bwabwe bususeewo ne ku bisolo. Allah n'agamba nti ulaika humul ghafiruun, abo ne be bagayaavu. Allah agambye omuntu alemedde okubeera nti weeyambisa omutima gwo, weeyambisa amatu go, weeyambisa amaaso go, oli ku ttuluba ly'ekisolo. Gutunuulira buli kisolo kyonna kyolaba ku nsi n'ekyo ekisolo ky'osinga obutayagala kisitajja kwogera linnya, abamu bakiyita P1G. Kakasa nti osobola okuba ng'okifaananyi. Senga n'oba olemereddwa okufumiitiriza n'omutima gwo, n'okulabisa n'amaaso go, n'okuwuliza n'amatu go. N'agamba atya nti bal hum adallu, bano obuzibu bwabwe bususeewo. Kyova olaba Allah ategeeza mu Qur'an ng'atugezaako tulaga nti wali ebisolo ebisobodde okweyambisa. Agamba nti afala yanzuruuna ila al-ibili kayfa khuliqat, abaffe temufumiitiriza butya eŋŋamiya bwe nagitonda. Bategeeza bamufassiriina nti ekitonde ekyo Allah ekiwa ebintu bingi ebyewuunyisa. Katwogere ebisatu olw'obufunda bw'obudde. Ekisooka, eŋŋamiya kisolo Allah kye yatonda ng'eŋŋamiya ensajja tesobola kwegatta n'ankazi ng'abaana baayo we bali awo. Naye ffe tuli ku mulembe ng'abantu basobola okumala ekyetaago ekyo ekyeyawulidde omusajja n'omukyala nga bafumbo, nga waliwo abantu ababalaba nga babakubira bukubizi mu ngalo ate nga basanyufu. Mu biro ebyeyawulidde eŋŋamiya mu mirembe egyasooka kyali kisolo ekyeyambisibwa okutwala ebyamaguzi olw'ensonga nti kyalina obwesigwa. Ng'eŋŋamiya basobola ogituma ne bagigamba nti genda mu katugerezeeku genda mu wino, nga mukama waayo yagiraga edduuka n'egendawo ne bagitikkako kilo 100, ne bagigamba nti yotwala kilo ezo 100, katugeze nti zitwala Nateete, ng'ejja n'ekiwano kilo 100 n'ezitwala ku dduuka nga tekuliko muntu agitambuliddeko. Obwesigi bwayo bwe yalina nga senga nnyini dduuka wano oba bwe bagiraga weerina okukima ebyokulya, ateekako kilo tugeze 2, bwesituukamu n'ezipima nemanya nti nsi ekipimo kye twalagaanako gye baalaganako ne mukama wange eddawo paka lw'ozenkanya. Senga ozikendeezaako abaalagana 10 n'ezituukamu n'epima naye nga tezenkanya 10 mpadde 8 eddawo, bwesituuka n'epima nti 10 ng'esimbula. Naye ffe tetulina bwesigo obwo. Omuntu akuwa omutwalo nagga nti gutwale eka ogutuusa gwa ccenji oba osobodde okumuyamba ozituusa. Mulatuusa za bitundu. Kitegeeza nti waliyo ebisolo bisinza okutegeera. Kankuwa ekisolo ekisembayo. Tunuulira kkapa. Mu butonde bwayo Allah bwe yagiwa tesobola kuleka bukyafu kungulu. Abazirina mu maka muzijulira. Baziterawo ebbenseni z'omusenyu mwiteeko obukyafu n'ebubikka. Bw'eba eremereddwa wakiri egenda mu nnyungo ezo n'eteekayo obukyafu n'ebikka. Naye kati ffe omuntu agenda ku biyigo katugeze ebya masigidi nga biriko n'amazzi aga fulash, omuntu n'ateeka obukyafu kungulu n'avaayo nga tafulashinze. Omuntu n'ateeka empitambi mu kaveera n'aziwuuba nga butida tafuddeeyo wa gye ziraze. Omuntu n'omusanga ng'afuse omusulo era nagwo n'aguteeka mu kacupa kakasa nti enkya waliwo abagenda okukalonda bakooze
bakanoonyeza abanaakanyweramu obutunda. Embeera ezifaanagana bwe bakitegeeza nti ddala ebisolo ebimu bitusinza okutegeera nga Allah bw'agamba nti bal hum adall, bano obuzibu bwe baliko businze n'ebisolo. Allah n'agamba nti ulaika humul ghafiruun. Kitegeeza ki? Nti obugayaavu bwe bubuze obusembayo. Bw'oba omugayaavu ddala oba mu bubuze tusaana Allah bututaasa. Kyese bulungi sijja sussa bigambo byange awo okuggyako nga nange nnyongera okubajjukiza baganda bange Abasiraamu. Mu bulamu bw'ensi mubaamu ebintu nga bikuddinganyizibwa okujjukizibwa. Abamu oluusi ne tutuuka obbitwala ng'ennyimba nti ekiba kiddiŋŋanye, ate abalala ne tutuuka obbyetamwa nti abasajja balemedde ku ekyo, ate n'abalala ne batuuka okulowooza nti abalala babakiikiridde. Ekino ne kiviirako okuba nti ensonga teginyikiddwa oba tetuusibbwa. Tuddamu okubajjukiza omulango gwa Thurayya. Gwayinza okuba ng'otuddeeyo ng'olowooza nti baagwanukudde, gubale nga batannaba kugwanukula. Gubale ng'omulango gutannaba kukola ki? Kwanukula. Omanye nti gwasoose ettaffaali lyo. Ekyo ekiggwa obale nti n'ettaffaali ly'ogenda okuwaayo kati oba oliawo lyerisembayo mu ebyo osobola okwekolerako oba okuzza ku akawunti yo. Oweeyo. Kiki twabuuza Allah kyatugaa nti awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fiihi man tadhakkara. Abaffe tetwabawangaazi oba ne tubawa obuwangaazi bwasobola okwejjukirizaamu oyo ajjukira. Ensonga weddingana ebiseera ebimu ebejjiridde ggwe, nkusaba tokirwisa wadde okiwa endowooza ebbiri. Kwata essimu yo bw'oba olimu abo abeesobola nga twotidde embeera eno, oba olinako AIRTEL ositookinzedde emmere yo, olinako mobile money, kwata ensimbi oziteeke ku ssimu eyo. Ojjulirize enniiya ogambe nti ensimbi zino nziwaddeyo ku lwa maama wange Allah gwe yajjulula mu bulamu bw'ensi, zino nziwaddeyo ku lwa kitange Allah gwe yajjulula, zino nziwaddeyo ku lw'omusaayi gwange olw'abaana bange, zino nziwaddeyo ku lwa sadaqatul jaaliya. Thurayya weebanga essaaka teetandise, kakasa nti esobola okuwangaazibwa baada Allah, nti n'abaagitandika ne batuuka okuba nti bafudde naye ng'ekyaliwo. Okase nti okoze sadaqatul jaaliya, saddaaka ekulukuta, emirimu gy'onaasanga eri Allah naawe osiime. Kwata ky'osobodde niweziba 5,000 eriba ttaffaali era eribalibwa erina enkizo. Ku lugendo luno tusaba Allah dusobole okuba nga olwongera ettaffaali mu kusaasaanya eddiini yaffe mu Busiraamu, naffe Allah bwe yagiruŋŋamizaamu oba gye giteekamu atunywerezeemu. Essimu eri 0705 1 3 0905 111 999. Nziramu essimu eri 0705 111 999. Nsaba Allah ateekemu abajjukizi bano balondamu ekisinga okuba ekirungi era ekituufu, era nsaba Allah atuŋŋamye era ekkubo eggolokofu atuwangalizeeko, ateekemu ebitonde byalijja mu bulamu bw'ensi eno nga bikyamukkiriza, tugende okumusinga nga tulimu abo baagobera obuufu mubaka nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.